ebyokwerinda bikyali binywevu mu bitundu by'Abakooti enkulu erimukulira omusango gw'okutta abaana bana gye yatula mu lujjudde eno ateeberezebwa okwenyigira mu ttemu lino Christopher Okeronyomo bamuleetera mu bbaasi y'amakomera y'ekuluvannyuma lwadduloni bwe baali bamuleetera okulemerera omugoba waayo ng'edde mabega tetubira Munnamulire Bernard mu lwana emumenyamenya. Kooti etandise ku ssaawa nyange ekubirizibwa omulamuzi Alex Komuhangi Kawuka asuse kubuuza Okello baali mu mbeera nnungi beeyongere n'omusango n'amakasa nti talina buzibu. Batandise n'omujulizi w'ekumi-n'omu nga Dr. Emerald Wamanya amyuka akulira ebujjanjabi mu poliisi ng'obusawo bukoledde emyaka 25 ategeezezza kkooti nti yeekebejja Christopher Okeronyomo nga musanvu omwezi guno ku biragiro bya poliisi yeegaba. Ategeezezza nti Okello yamusanka ebisaggo n'enkwagulo mu kyenyi ku maaso ne ku lubuto n'omugongo byali bimaze ennaku nnya. Bwe yamukebera yasanga nga yali wa myaka 39 eky'obukulu nga yali alina ebisago ng'azimbye ku mutwe era nga yali alina enkwagulo waggulu w'eriiso erya ddyo nga ne ku lubuto sayidi yadyo naye nga yali alinaku enkwagulo ne mu mugongo. Dr. Nwamanya bw'atuuse ku kyokero okuba nti ategeera bulungi agambye nti yali mukkakka mu nnyungu akolaganika naye era ng'enneeyisa ye ya mu bantu. Ayongeddeku nti yali ategeera bulungi n'okujjukira byonna ebyaliwo. Agambye nti okusinziira ku Okello yakola ekikulu eky'okutta abaana bano ng'anoonya obugagga n'obuganzi okuva basawo b'ekinnansi. Nti yali alowooza bulungi nti ate yali akkiririza nti asobola okufuna ebyobugagga ng'amaze okusaddaaka abantu. Okello yagamba Dr. Nwamanya nti yatabukako ku mutwe wakati wa 2026 ne 2025 ng'afuna ebirooto eby'entiisa n'okugumuka. Mwami Okello yagamba musawo nti bali bamujanjabyeko obulwadde bw'obwongo wakati wa 2016 ne 2025 nti ate obulwadde obwo yalabanga ebintu oluusi n'awulira ebintu ebyogera naye. Era akkiriza nti yatamutowa omulezi era agezaako n'okweta mu 2023. N'agamba nti era yatako ne muganda we wakati wa 2016 ne 2017 nga yali alowooza nti kyali kisobola okumutaasa embeera gye yali ayitamu. Kyokka Dr. Nwamanya agambye nti bakakasibwa kuba Okello teyaleeta bukakafu buwandiike ku byo mu kiseera bwe yamwekebejjera. Nti naye teyakikakasa nti okuba nti yeyeka yamugamba ebyo yali amugambye wabula yali talina mpapula zonna ezibawa omusawo y'ensonga lwaki ye teyakakasa oba kyali kituufu oba nedda. Agambye okusinziira ku bukugu Okello yali mulamu tteke ng'ategeera bulungi mu kiseera bwe yamwekebejjeza. Omuligizi w'ekumi-n'abiri Dr. Agenda Rogers omusawo omukugu mu byo ng'akola mu ddwaliro lya Sikeya e Namuwongo. Dr. Rogers ategeezezza ku nti omuwabira amumanye era ntulumi yajja ku ddwaliro lya Sikeya kwayo ekiko okumukolako nga yajja asindikibwa minisitiri ensogezi omudamu ggwanga bwe yali agala kufuna butuuze mu Uganda ng'ekamu ku kwakulizo obwasiibwa gavumenti eri buli muntu asaba obutuuze. He came to Sikeya IHK after having been referred by the Ministry of Internal Affairs, Immigration Department. They had told him to get a sanitary medical report to help him obtain citizenship in Uganda. Ategeeza nti yeekebejja Okello omutwe era okusinziira ku bibuuzo byamubuuza n'engeri gy'alabiddamu yakizuula nti obwongo bwe bwali bukola bulungi era n'awandiika alipoota gye yaweereza nga asita omwezi ogwa Desemba omwaka oguwedde. My Lord, I verified that the report was actually mine. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.